Etteeka lino lina engeri nnyingi ze ligenda otuyamba nga mu ngeri esooka music copyright yaffe badde outdated nga law bagikola dda nga devices ezimu kuzisinza okutambuza music waffe ow'obwereere tezinnajja nga bw'olaba flash drives n'ebirala. So right now kituyambako okuregulating etteeka ne tuli amendinga nga bw'olaba digital technology bw'olaba internet yali teriwo nga babaga amateeka agasooka. Kati essaawa eno omuyimbi abadde akosebwa nnyo nti omuyimbi atuuka n'okulwala oba n'afa kati nga bw'olaba Wizo bwe yamenyesa okugulu takyayingiza okuleka nga alina ownership to music nga companies nga UPRS ziri bodies ziri empowered ne zisobola okusoolooza ssente ne zimutuukako networks ne zibeera enforced ne zisobola okuba nga zisasula ssente ze bayita royalties eri omuyimbi through UPRS. Suka omuyimbi ne bw'aba nga alwadde omuyimbi yetalwala eba abakulanga n'olwala oba tojjayingiza. So twagala tubeere ng'emirimu emirala nga ne bw'oba olwadde music waffe for example nga mu covid bwe twasinga music waffe okubibwa abantu ku TV ate omuyimbi lwe yasinga okuba omwavu so nga singa etteeka lyali updated singa during covid omuyimbi lwe yandisinze okuba ne ssente olw'ensonga music yakozesebwa nnyo ku media ez'enjawulo. Akyogerako emabegaawo ne mbagamba telecoms zitwala share nene ku muyimbi. Omuyimbi ku check ye yakola back tunes afunako only 1.8%. So ndabye nga mu enforcement y'etteeka lino bawuliriza omulanga gwaffe era omuyimbi nga ba suggestinze adde ku 60%. So nga engeri gyali creator nti ennanyini waaka kyanaku nnyo okuba nti telecoms zibadde zitwala ssente nnyingi nnyo omuyimbi. So katusubire etteeka lino ligenda kitereeza baganda baffe baba nga bali wansi babe nga bakyasobola okusoma nga n'omuntu alina obwannannyini waakawe. Yenze Muhumuza Martin, ndi Director wa Research and Development ku Uganda National Musicians Federation. Etteeka libaddewo so tuli mugezaako kushinga oba kusindika okulaba nga lifuna ennongoosereza. Ekisinga obukulu kya mitimbagano ejajja internet n'ebirala. So ye key issue okuba tulowooza nti yeetaaga okubeera okulowoozebwako oba okwogerwako kitereezebwe and so far bakitadde mu tteeka era tusuubira nti kijja kuba kyanjawulo. Ekirala kya calling back tunes mu bimbo etuwuliriza nga batukubidde amasimu emabega myaka nga 15 egiyise kibadde kiri awo mu bbanga nga tewali tteeka likifuga buli omu akola kyayagala. Kuba otunuulira ku lusanvu omuntu lwasasula kayimba ka Shiba nga Shiba afunako 1.8%. Ssente zaane zigenda ewalala ate nga Shiba yakoze yatadde mu buli kimu. So ebyo byonna kirungi nti babitaddemu babyongeza. However ffe konsaani yaffe era kyetugezaako okulwanako kulaba nti ne bwe limaze okuyita likole. Etteeka nga bwe liri tulowooza nti tusobola okwadresinga ebizibu byaffe ng'abayimbi bingi tumanyi bannaffe abalala byatakkaanya nabyo entaliimu nga bwe mbabulidde naye tetuyinza bifuna mulundi amendment tujja zikola all the time kuba tulina AI kati tuyingiramu ekirungi digital bajja addresses so ensi yaffe egenzaawo. Okay, biki bye mwagala basically etteeka lino okukiwalinga? Okukiwalinga byali basically waliwo akati CRBTs call back tunes omuyimbi abadde tafunako n'akamu kati saawa etteeka lyatuwadde 60% CRBTs. Etteeka ekkadde yatererenga digital migration ya bintu byaffe naye kati eriketed for etteeka lyali terirengera bibonerezo etteeka lyali terirengera bintu bimu. So I think bingi sinza bimalayo omundi kumpa at least 80% bye twasaba gavumenti etutere mu tteeka mwebiri.